Kuba it's a weekend, baby reset. Jagala mind to refresh, yeah. Weekend, rotating. So baby reset. Jagala mind to refresh, yeah. People elevate. People concentrate, yeah. Yes, agamba ati aje kumuleka nkola video njagala okubaza okubanga oli kumukutu gwa feguno omulungi omuganzi webale kubanga okyagiriko je kumideko kona kadako subscribing atukivuge tukyongere. Yes, nagamba omuyimbi na oyagala okukolera audio video tubyonna tubikola tulina studios ezenjawulo ezikola audio video ne music promotion oyagala kukyala ku TV ku radio ezenjawulo nokolya media tour byonna tukubere bugezi kumukutu gwa feguno ogwenkola video ko so tutukire ku WhatsApp number yafe ya note musamunananya anamnyali mukaga 5 byonna mu Uganda ne East Africa ne Central Kampala na atujja kuyambako. So mumbere no nakulwali tulese mwana mlese Eddy Kenzo tata mal. So mumbere no Eddy Kenzo yes asabaze okubanga video na agenda kuba sumula wakati wa Sunday ne Monday ya weekend eno akoze big budget video eno ngwa kayimba kali office album ene chali mpya ajisa bukola wali yes ku hotel ku Fairway Hotel mu kibuga wakati album eno made in Africa kenyimba kumpi mulumu ezili ku album eno nyimba ezo abiri mulumu Eddy Kenzo ali asumulampola onakuba utagade tukwe highlights oba sneak peek anada okulaga nti ekijja nada mu video eno ekyali empya ya weekend it's a song lwakuba ne simple production wandikibwa Kenzo emiyimbi. So video shoot eno ajikuta mu kifo ekimanyitwa Imperial Botanical Gardens eno kifo kiri Ntebe nga nada otuse kona ku metro noyita oyingira munda kibira kino kikoze video ezenjawulo nyingi hit songs nyingi. So Eddy Kenzo yasolozeza abantu abenjawulo nga wolengera abantu bangi otunulira big budget video ne simple production yakola audio abantu bangi dance groups ezenjawulo nyingi ku video oba ku kifaananyi nada kwata video eno mwana mlenzi Has Media oba Hassan wali nyaawo ne muganda wange Enoko nakola kiro nnyo okukola ne Swangs Avenue. Yes mpola kutunena naboluna abasukane ne Hassan yes wa Has Media we bali awo ku directions n'okubanga bakwasakanye Eddy Wizawo kuba dancers abenjawulo oba kugata ne malanga n'ezibu Wembley. Oh yes kwe bali nnyo ku kintu ky'okuba nti bakwasakanye kintu ky'oku dances ezenjawulo otunira tulina video ne ekyenjawulo giri mulimu ba dancer abazungu mulimu ba vixen yalalemba vixen ngotunira vixen big budget ba vixen bano bakulira omuganda wange amanyikiddwa nga Fred Music Pro ya sport nze naleta ba vixen bolengera abawalabu akina Omukyotala akina bawalabu ba Ethiopia bonna mu video eno abaletera ddala bulungi nnyo. So hopefully Eddy Kenzo agenda kuba dropping video eno very soon ne twakati tukuweko behind the scenes. You've learned alone. Yeah. Thank you very much. Passion of doing something and not see and like without any regrets. You just go for it. You just with passion. You just do what you want, like what you need to do to fulfill your dreams. And I see his dancer like from 5 years old, so tiny, so talented. Really, I never saw. Yeah, I never expected, and I never saw such huge talent in so young kids. Really. We expect more of you people. I want to invite you people to come and visit some finance support. Listen, even now my people are sending Wembley a lot of messages, and they love him, and everybody speak about him and his foundation and his crew. Like there is Schoolboys, there is Sweet Crew. So far, how many crews have you visited in Uganda since you are here to explore? So most of the time I'm with Wembley and his foundation, but I know also Uncle Walter, I know Eddie Wizzy, I know Ronnie Val. There is a bunch of good teachers around here that I'm dancing with. There is a lot of talent in Uganda, I must say. Thank you very much. So I want to say big thanks and big up to Wembley Mo. He's got his own
way and creation of dance and life. He leading a lot of great dancers to success, and it's not obvious. So much respect to Wembley, and from my bottom of my heart, I'm so happy to be part of this family, and thank you so much. Blood. Omukulu amuli wa Kenzo biribita muganda wange nga okusasana kwa amaanyi abantu nga bangi kiki anti tuzze wano okufutinga ka video ka weekend papa wa Eddy Kenzo muganda wange kuba ndaba abantu bangi buli omu adde nadde no musajja tuganyi gundi atuganyizi gundi zikwata sini nga bashootinga yabiganye naye yatadde ku mukutu gwe n'ayita buli omu anaabasobodde okujja ka video kano dressing code yataddewo ng'obiraba ebivavava webiri byonna. Okay, kyogamba ekitegeeza buli azze wano azze ku video shoot ya mukulu Kenzo. Yes, akayimba bakayita weekend. Akayimba kayita weekend. Okay, ani akutte? Ani akutte director ani akutte? Kakati n'ekirala abantu bagamba nti ofaanana Kenzo kiki? Muli balongo, muli baluganda kiki n'okwambala ennyambala byonna kyekyo? Kiki mbeera ki? Kirabika tulina okugenda tugende ku DNA kwegamba mama wa Kenzo ayinza okuba yatirako eri watata Kenzo biki biki. Oh, okay. Kati abakwagala bakufuna batataata emitimbagano biki byonna byonna. Aha. Amuli wa Kenzo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, amuli wa Kenzo. Nenge ekikumba ng'owoomye nnyo muganda wange kiri kityaye ani yakwambaziza yamanyiza mwala wa Julia ali okabalagala yabikola byonna naye nga waggulu awo wayitidde nga mu ssene nga mmeka waggulu awo kuba baba ndaba ekivaava bakitudde emitwalo 7 kitundu gyaguddewo ate betuddako wakati awo wansi awo emitwalo 6 ejja wano oba ese taata ate wansi akagattaako 15 naye nga baba kamaanyi ebyaddala ekitegeeza kati video shoot egenda mu maaso eba eri kumpi kuggwa olowooza yakatandika ekitegeeza eyinza okuggwa ku ssaawa nga mmeka? Okay, kale katwetololemu katukomye kati abakwagala bakufuna batya emikutu y'ebisocial media handles biki buli mukutu Instagram, Twitter, Facebook wandikamu amuli wa Kenzo oba onfuna tewandyagadde kubawa namba ya simu oba eya WhatsApp kuba basobola okwebuuzaako oba ate basinga bayita biboozibozi biki naye muganda wange ennyira gy'onyiira abakazi tebakutawaanya okikola otya kyoga teyinza kuyitamu bakola batya okufuna namba y'essimu 0758 782 284 gidemu omundi gumu gokka 078 7 2884. kina bawala ba Ethiopia bonna mu video eno abaleetedde ddala bulungi nnyo. So hopefully Eddy Kenzo agenda kuba dropping video eno very soon. Naye twagala tukuweko behind the scenes ya video eno labe ki ekijja nga Eddy Samsuza Kenzo tannasumulula embeera bwetyo bwekyali naye okukubiza genda kade kona kadako subscribing tukivuge twongere okuba nga kyambuka. Yes, twongere okuba nga tukivuga tutyamu n'abakozi ba video audio promotion byonna ebisigadde tubikolera Kampala Uganda wetulinye okuba nga tukone ku bukonyi ku noti 784 445 oba
tutukire tuweereze ka WhatsApp tugambo why njagala kukola audio, njagala kukola video, njagala kunkolera music promotion mu Uganda oba Uganda at large, njagala kuntambulira kintu kyange tutukire for RP Music Promotions. Yes, we did it. We there say we sign out.